webala sharinze live, thank you so much. Era nakyo kiba kiyamba gwenze tekinabe kinyambira nga mugonja disciplinary committee. Best friend, thank you so much. Wabwire Emmanuel, thank you. John United, thank you. Kabanda TV, thank you. Sarah, thank you. Uganda Updates, thank you. Cyrus, thank you. Daddy's daughter, thank you. Mr. Jimuzi, thank you. Balista Timo, thank you. Chicken, thank you. Cafe Waibla, thank you. Bobby Yanga, thank you. Bobby Yanga yavudeyo mukomi. Bobby Yanga yavudeyo mukomera. Obena account wali wagikozesa. All right. Layani, thank you. Samuel, thank you. Leonard, thank you. Nabalala abasigadde ndowooza bana atusanga. Nagambye Mr. President, thank you. I'm not the president. I'm just the chairman disciplinary committee. Princess agambye Kibanda vimba bino si bya kuvimba banange. Temunsudiya nnyo katusooka tutereeze. All right. Tutandise bwe tuti. Wani buno ndowooza mbuggyeko mbe nga mbalaba fiiti oba mbuzzeeko. Simon agambye I like you so much bro. Era kiba kiyamba ggwe. Wakati lwaki oba tolayikinga omuntu akola byenkola. Bonna ababafukamiza ebbanga be mulowooza mbo baanirule ye bannantagambwako nga bonna obalaba mbavunnamye. Lwaki oba tonjagala? Kibanga kuba na mubbi ku kyalo. Akana ne kava eri akatasuubirwa ne kajja ne katuga omubbi. Ng'ekyalo kyonna kyatya omubbi bagamba oyo takoonwako anirule yani. All right. Nsimbulidde wano. Mansion yange, ennyumba yange eri mu esangibwa mu bitundu by'e Nakifuma yakoleddwako effujjo n'obulumbaganyi. Mukadde ke kamu njagala okusaba Uganda Police. Remain silent, remain quiet. Bano musooke mubandekere. I want to repeat this one more time. Effujjo lyonna erizze likolebwa n'obulumbaganyi obw'enjawulo. Mansion yange, ennyumba yange gye mbadde nzimba abasinga bagimanyi. Kayumba kange ng'ak'ekivubuka, just lwakuba nze nasalawo ntandike na mansion. Yakoleddwako obulumbaganyi obw'amaanyi era bwe twogerera eri wansi ku ttaka. Njagala okusaba Uganda Police n'okugikubira omulanga. Remain silent, remain quiet. Ensonga zange nja kuzeggusiza. Obuyambi bwammwe oba oli awo nandibwagadde. Naye ate tulina omulimu omunene ogw'okupuluvinga abalenzi bano kuba ebbanga lyonna bagamba ne mu ntandikwa nti tebibaamu poliisi. Abagambanga nti tebibaamu poliisi, akadde kano buli omu alina reference enoonya mukunja. Kati ku nkomerero ya kino buli omu ajja kutuula waatudde ategere nti ababanda abatuufu be bali, bamafiya abatuufu be bali, ba anirule abatuufu be bali, bano baali batusiba katambaala mu maaso. Mission si yakubeera anirule. Kubanga ne woba anirule biyamba ggwe tebirina muntu mulala gwe biteera mmere ku ssowaani. Naye obwa anirule bwo lwaki bugenda mu maaso n'okubanga bukosa abalala. Mansion yange yakubiddwa ku ttaka. Njagala owulirize bulungi. Mansion yange yakubiddwa ku ttaka. Tetulina muntu n'omu gwe tugenda kuwaayiriza nti gundi alabika ye yakibaddemu. Olw'ensonga mu nteekateeka ya disciplinary committee eno okuva we nagitandika, waliwo bannakigwanyiza abaagala okweyingiza mu lutalo luno. Olwedde babadde balabe baabano be tukuba, kati ng'akadde kano baagala kwekweka mu migongo gyaffe bongere okusajjula embeera. Wensinziirira okubagamba tugenda kubeera tugezaako nnyo okwetegereza. Tetugenda kwanguwa nnyo okutema kigambo. Tugambe nti gundi ye yakoze kino,
oba gundi ye yakoze ki. So mukadde kano owa team disciplinary committee mukwano gwa Mukunja topapa nnyo kutema ku mwana wa muntu kigambo nti gundi ye yayonoonye enju ya Mukunja okugikuba ogisuula ku ttaka. Kya mukisa mulungi enju yo bagisudde ku ttaka naye ate ettaka lya poloti yasigaddewo. Singa babadde basobola okubaamu n'obuyinza oba n'amaanyi agasengulawo ne poloti eno, awo twandigenze mu maaso n'okuba nga tubatya era nga tubeetondera. Waliwo ebigambo ebitandise ofubutukayo nti Mukunja alina abayimbi babiri abamuli emabega abamutuma. Ebigambo ebyo bivudde mu kamwa ka omuwala omwanattu omumpi Nampijja Kitone ng'ali ku interview ng'agamba waliwo abayimbi babiri abatuma Mukunja okukola bino byakola. Naffe we tusinziira ne tubuuza, bwe mba nga ninayo abayimbi babiri abantu mu kukola bino, lwaki temubagamba ensi ne mubateera abantu mu comment section abantu ne bategeera nti bano abayimbi be batuma Mukunja? Ekyokubiri, bwe baba nga nze bantuma butumi, kati ate bano abaana bemmala okugunjula ne bajja ne basaayasa endabirwamu z'abantu ne bakuba n'abantu abatali mu bino, bo ani abatuma? Era nabo batuteere mu comment section. Kyokusatu, Alien Skin we yannumba n'ankolako effujjo epitirivu ng'alina ebimotoka 13 ne babizingiza emmotoka yange ne bagiteeka mu saako n'enkolebwako effujjo lye nakolebwako. Ye ani yamutuma? Naye mututeere mu comment section tuleme kwonoonera nnyo bantu budde. What does this mean? Ffenna bwe tuba bye tukola tetwemaliridde nga tutumibwa butumibwa, lwaki abo abatutuma temubabuulira abantu ne tulema kwonoonera abantu budde? What does this mean? Bino byayingiddemuuko obwongo. Bw'owulira okooye genda mu comment section onoonye amagezi amalala. Bino byenkola biri kulumya bangi emitwe olw'ensonga tebisuubirwa kuva mu nze. Ebbanga lyonna musiiga ekifaananyi mugamba abantu Mukunja mugwi wa ddalu. Naawe omugwi w'eddalu lwaki akutadde ku bunkenke otuuke n'okulekawo by'okolodde ku mugwi w'eddalu? Omugwi w'eddalu lwaki asobola okkeera n'abagamba nti akabira nkawadde wiiki emu nga tekaliiwo ate era ne kituukirira? Alien wavuddeyo n'ogamba akabira emirimu gyako ne security zonna oziwummuza okumala ebbanga eritali ggere. Ffe tetwakutumye kukawummuza, twatumye closure and exit. I want to be clear on this. Tufaanana abatategeera olw'ensonga tulina obusobozi obubasiigira ekifaananyi kye twagala mufune, then ku nkomerero tulyoke tubateeke mu ttaano. Fangoni Forest saalagidde fe okulagira kwaffe si kwa kubagamba nti musooke muwummule. Isu eri kimu kuvaawo ORS muwanike. Okuwanika kitaasa mmwe tekirina we kinyambira. Asigadde ng'awaganyadde ng'agaanye okuwanika, beebo be mugenda okulaba era be mulabyeko nga bafunye obummonde mu feesi. Bw'oba ogaanye okuwanika olw'emirembe, ffe tugenda kulaga nti ejja kuwanika ku lw'empaka. Bino nno byonna tubikola nga ffe tebirina we bituyambira nga ffe, wabula biyamba ggwe. Mpulidde amaloboozi mangi n'abawi b'amagezi bangi nga bagamba entalo tezirina we ziyambira bayimbi. Mukunja genda mu studio oyimbe. Wamma mmwe abayimbi ba pesi timugende mu studio muyimbe. Njagala okukoowoola abaana bato abalina ebitono mu ggwanga lyonna. Weewale nnyo amagezi agakuweebwa nga n'agakuwa naye alina matono. Era bw'olaba oli akulemerako kuwabula ennyo, mugambe nti amagezi gompa geeyambise naawe gabeeko we gakutuusa. Omuntu yenna akuwabula obudde buno ng'akugamba nti genda oyimbe. By'ogenda oyimba obiyimbira, ogenda biyimbira baani? Ogenda kubiyimbira wa?
tubaddenga n'ebivvulu byaggwawo silently in a smart way. N'omusiru asobola okukiraba nti obudde bwe buti twandibadde tulaba posita mu buli kifo n'ebbaana nga ziranga nti ku Yidi Eddie Kenzo agenda yimbira ku Freedom City, Fiki Famaika agenda Jinja, Gundi agenda Mbalala, Festive Vibe agenda Jindi. Gweyo gy'oyitaayita posita oziraba wa? Now what does this mean? Oli bw'akusindika nti genda oyimbe, okwate ssente z'emitwalo 5 oziwe producer akole oluyimba oteekemu video ya bukadde 6. Ogenda kuyimbira baani? Ogenda kuyimbira wa? Ng'ekintu bano baakigadde kyonna baakyonoonye ne bakimalawo. Bwe tusinzira ne tugamba nti bino bye tukola era bye tugamba ffe tebirina we bituyambira wabula biyambako. Kubanga bano bakozesa amagezi mangi nnyo bawunzike nga buli kadde bakufiiriza bufiiriza. Endongo bamaze okugitta eweddewo ate bo basigala bakugamba ddayo okole ki? Oyimbe. Kiringa oli waanatta akatale akaakasooli ate n'akugamba wamma togenda mu byakubanja katale ddayo olime. Ono agambye Mukonja salute, mwebale kusinga. Now njagala okunoganya ensonga eno. Saagala laba muyimbi n'omu naddala gwe ssewannaku munnaffe ng'okutta akasente kaakatono oyingidde mu studio ogenda okola oluyimba obudde buno. Isu enkulu eri kusooka kutereeza ekifaananyi ky'endongo n'omulimu gw'endongo. Olw'ensonga gwafa gwayonooneka tegukyalina w'osobola kugamba nti kugenda kufutira mu ssente. Eka agambye Kabaka tukulamusizzayo nagaye Mukonja jju temumpita Kabaka sinnatuuka ku level ya Bwakabaka. Okategedde? Now ffe tugamba ekintu kisooke kitereere kubanga buli omu akkiriza nti kati kyayonooneka kyafa kyaggwawo. Thank you so much. Ngenze kukawaayira akalala. Embwa gye twawamba tugirina era namu n'okugirabirira tugirabirira. What does this mean? Mu lutalo luno tulikozesa amagezi mangi okusinga amaanyi amangi. Twagala okujjukiza we twabategeeza nti mu wiiki emu akabira tuliba tukasaanyizzaawo bangi baagamba Mukunja enjaga emukubye tasobola. Olw'ensonga obwongo bwabwe bwatunuulira kye tulumba nga balabayo abasajja abalina nnaku, abasajja abaagenda mu gyimu ne bakola emibiri. Njagala oyambako Omunnayuganda yenna mukwano gwange kino akitegeere nti emibiri eminene si yegifuga ensi, nnako si yezifuga ensi. Ne woonaaba n'ennako naye nga obwongo bunafu, ow'obwongo agenda kujja disiraputinga emmwe abalina nnako. Ne woonaagenda mu gyimu n'okola omubiri ne gugejja nnyo n'opika akanyama, ow'obwongo nga talina kanyama agenda kujja akozesemu ab'emibiri ensobi. What does it mean? Tulwane nnyo amagezi gaffe, emibiri gyaffe gibe mu bwongo, n'ennaku ze twewaanisa nazo zibe mu bwongo. Essaawa eno abakuumi abakuuma gwe muyita Kibanda, gwe muyita Anirule, gwe muyita Mafia Boss, ku bonna nga w'obalaba ng'okulembeza Isima Mijagulu, tewali yadde omusajja asobola okukkiriza Isima kati awase muwala we. Kubanga Isima Mijagulu bw'aba teyasobola kuuma mbwa, kitegeeza n'omukazi ngenda kujja mu mubbeko. Awo ne bakuba obugalo obw'amaanyi ne bagamba nti disciplinary committee Anko Mukunja weebale nnyo, weebalire ddala okutugondeza obuvubuka buno bubadde bufuuse ekizibu. Princess agambye weewaawo, NT agambye tulu, wasi waseseewo kaseko. I want to repeat this. Twayingira akazannyo nga tukozesa obwongo bungi kuba twamanya amaanyi tetugalina. Naye twagamba katukozese obwongo
tudisiraputinga abalina obunyama obunene. Security ekuuma gwe muyita mafia boss, gwe muyita Aniruli, gwe muyita Kimenge. Mubonne essaawa eno ng'okulembeza Isimami Jagulu. Teri yadde omuzadde asobola okukwata muwala we n'amumuwa amuwase. Olw'ensonga bwe baba tebaasobola kukuuma mbwa, kitegeeza ne bakazi baabwe ŋŋenda bababbako. Nsinziira wano okulangirira obudde buno ssaawa ziri 7:03. bakyala ba Isimami Jagulu ne ba girlfriend baba bodyguard ba Kibanda gwe muyita Kimenge, bakyala baabwe bonna essaawa eno bangi. Bwe baba tebaasobola kukuuma mbwa ng'ate balina nnako ku mibiri, nga baakola n'obufuba batambula babunyeenya ne bakangakanga abantu, kitegeeza n'abo abakyala be balina tebagenda kusobola kubakuuma. I want to be clear on this. Mukyala wa Isimami Jagulu wange na buli muvubuka yenna akuuma gwe muyita Kibanda, mbu simanyi nantagambwako, simanyi mbu Kibanda Kimenke, bakyala baabwe bonna bange. Kubanga wemba nasobola okubba embwa, n'abakyala bano nsobola okubabba. Olw'ensonga okubba omukyala kyangu nnyo okusinga okubba embwa. Bwe naamala okulinnya obulenzi buno ku nfeete ne namunswa waabwe ne mmala omukwata mu ngalo nemba naye, n'ebyalina byonna ebibye njagala okubasuubiza nti bigenda kufuuka byaffe. Kiba kitegeeza gwe okutujoyininga kiyamba ggwe. Wiiki gye twabasuubiza okuba nga tusaanyizaawo akabira n'abakozi b'effujjo bonna eyinza okuyita mukko. Olw'ensonga twalowooza nti omulimu guno gunaaba mwangu, naye gutukaluubiridde mukko. Gutya nti obuvubuka buno baabulwamu, baabuleka ne busimba amakanda ne bufuna ne zifaani beesi. Kati kituwadde omulimu omunene nti okubufufuggaza, oba okyakuba buno nga buno bumeruka bujja, oba okuba buno nga na buno bumeruka bujja. Akookubiri, takitiki gye tukozesezza mu lutalo luno naye tukereyesezzaamu. Olw'ensonga twakozesa kye bayita provocative war. Abasoma history mu senior 6 n'abasoma ku First World War, bwe njogera ku kigambo provocative war basobola okukitegeera. Osooka n'oyita wala n'oleka omulabe, ebimu tetujja bibannyonnyola. Olw'ensonga bwe tubibannyonnyola bangi abakyali mu tageti zaffe bagenda kwebuusa. Miss Masaka n'agamba omugagga omuto, tukulamusizza nnyo omugagga omuto, weebale kusala ddiiro n'otegeera nti kaakati weebale kusala ddiiro. N'abafango ni bonna abaakabira abakkiriza mu mirembe ne muwanika ne mumanya nti akasajja bwe kaba kasobola okunywesa gwe tuyita Kibanda amazzi, akasajja kazze. The agent agambye Mukonja discipline head you. Thank you. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukyagendera ddala mu maaso n'okugunjula abalala bangi. Mu kugunjula kwaffe kuno disciplinary committee yaffe twewala nnyo okutwaliramu Ssaalumanya oba Naalumanya. That's why omulabe tumutadde mukadde akazibu, bo ng'abalabe ne bawunzika ng'ate batandise kkubagana. Kyokka ng'ate iffe we tugenda ku mission tugiggusa bulungi. Kino kireetedde Uganda Police okusiima ennyo emirimu gyaffe.
negamba obukugu buno mwabujjawo obukola emirimu gino nga temulumizza basaalumanya. Uganda Police yasinzidde wano neeyagala okutuwaayo ekiwayi mu kitongole kyayo. Njagala okutegeeza Uganda Police tetwagala kwegatta ku kibinja kyonna, twagala kukola nga tuli independent. Olw'ensonga bwe tuneegatta ku kiwayi kyonna, bangi bajja kuvaayo bagambe mukunji ono yandibanga wa gavumenti. Twagala mutuleke tusigale nga tuli independent body. Tugunjule obulenzi buno obwasiigira ensi ekifaananyi nti bwo bwa kitalo nnyo. Ensi etuuka etegeere nti bano tebabangako ba kitalo, tebabangako ba mafiya, tebabangako ba anirule nga bwe bategeeza ensi. Akawayi akaddako ennyumba yange yasuuliddwa ku ttaka. Kino kye mwalina okutandika nakyo, era ensi teyandiba gyaginze. Olw'ensonga ennyumba gye mwasudde yange, ya mukunja, eri mu mannya gange. Ensobi gye mwakola kwe kwonoona ebintu by'abantu abataali mu lutalo luno, kwe kukuba abantu nga Figo Wizi abataali mu lutalo luno, kwe kunyagulula ebintu by'abantu abataali mu lutalo luno. Ekyo kyokka kyabakunamizza, ensi n'ebategeerera ddala nti mmwe temubangako ba amirule, temubangako babanda, temubangako ba mafiya, mwajja na kigendererwa kya kwonoona ndongo nga mugikoleramu effujjo. Tuddayo ku mulamu omukulu. Tetulina lutalo na bukyayi nange ku bavubuka bano, wabula tusaba abajja okukola effujjo mu ndongo bakirekere. Ayagala okulwana nga yagamba nakola nnako njagala kulwana, ave mu ndongo agende abalwanyi gye babeera alwane bamuwe n'omusipi. Ayagala okugaaya amayirungi, ave mu ndongo agende embuzi gye zibeera agaaye omuddo era avuganye n'embuzi. Ayagala okusamba abantu, ave mu ndongo agende ab'ensambagere baggolola gye babeera. Majja agambye big up omukunja, salutation big brother. Point yaffe eri kiriya. Lwaki buli ayagala okukola effujjo lino ajja ne yeekweka mu kifaananyi ky'endongo, mu mulimu gw'endongo, n'akola ebintu ebyo mu linnya ly'endongo? Abawi b'amagezi tulabye bangi abawabula ku nsonga eno. Twagala okukulabula weegendereze nnyo ku magezi g'owa, gayinza okukuteeka mu lutalo luno naawe ne tukunona. Olw'ensonga obudde buno tetwetaaga nnyo magezi, twetaaga action. Amagezi ebbanga lyonna gabadde gaweebwa, pulogulaamu ziteekebwa ku mativi ne ku maleediyo, abantu ne bajja ne batuula ne bawa amagezi. Omwaka ne guggwa, gwakubiri, gwakusatu, gwakuna, mpaka ebintu byonna we bidobonkanye ne biggwawo. What does this mean? Saagala magezi. Amagezi ago we gaba tegayamba ku shapinga industry ng'obudde bukyali. Togezaako okuwa amagezi, kubanga amagezi ago g'oyagala otuwa munnange gayinza okuzaalira akabasa ne tukuteeka ku lisiti ye. Akokubiri, omuyimbi yenna w'oli ng'oyimbidde emyaka egisoba 2, tokola ensobi ne weetunuzaamu essimu nga by'oyogera ku nsonga zino toli ku ludda lwaffe eno. Singa ogeza n'okikola oyinza okugwa mu kateebe naawe n'oteekebwa ku lisiti era n'enkunona. Ekikuyamba ggwe omuyimbi wenna kusirika oba kudda ku mugongo gwange. Ebyo ebibiri woba tobisobola, ogenda kuba weetadde direct mu target. Mami Joke nkulamusizzaako mami wange omulungi. Ebibiri ebyo bwe bikulema okukola, ogenda kuba weetadde mu target butereevu. Olw'ensonga nabagambye abaasoma history wa First World War, French Revolution,
olutalo lwe akabadi ke twakozesezza nakozesezza kye bayita provocative war lwe lutalo nga tolumba direct ku mulabe olw'ensonga twakimanya nti omulabe ayinza okusirika ayinza okufuuka kyesirikidde kati mu provocative war omuyimbi agenda okwetunuzaamu essimu obeeko byoyogerayogera ebitakwatagana nsobola okufuula part of this era nenkweyambisa okutuuka ku nsonga. Omulabe oba giyite tageti yaffe tumaze okumuteeka mu kattu nga okubisigalamu n'okubivaamu takyalinako solution gye basoose okukola kwabadde kulagira abalenzi baabwe bonna ne security agencies zaabwe ziwithdrawing naye ebyo byonna twali twabyetegekera era bagenza okubalagira ng'obudde buyise. Ekizimbe kyange ekyasuuliddwa wansi buli eyakibaddemu tugenda kudiiringa naye ssekinnoomu. Wano owulirizaawo bulungi nakyo kiyamba ggwe. Effujjo eryankolebwako Alien Skin mu mwezi gw'12 we yajja n'ebimotoka 13 okuva mu mwezi ogwo mpaka na leero tubadde tuli bize nga tu identifyinga bonna abalyetabamu. Buli omu tugenda kudiiringa naawe single handedly. Sinziira wano okukutegeeza owafango ni wonna wooli senguka. I want to repeat this one more time. Owafango ni yenna wooli oba kazigo senguka. Okusenguka kuno kuyamba ggwe. Effujjo erikoleddwa n'ebyonooneddwa temukyalina we mutuwonera. Bwe tusabira Uganda Police ensonga zino twagala musigale nga muziraba bulabi. Saagala wa poliisi yenna kubyeyingizaamu. Engeri yokka gye mwakiyingiddemu musigale awo. Kutwebaza bwebaza nti akalimu kakoleddwa bulungi tewaliwo alumiziddwa nga tali ku tageti. Twagala okusuubiza abantu baffe abalungi. Tugenda mu maaso nga tukola akalimu akalungi nga tewaliwo gwe tukosezza nga tali ku tageti ya. Ode eno gye ndi okuwa nayo njagala eyitirewo kati. Yenna ali ku disciplinary committee abali ku kitebe ekikesi. Embwa ya Isimami Jagula ey'okubiri gye twalekayo nayo njeetaaga edde mu mikono gyange mu nnaku ezitasukka 2 okuva kati wenjogeredde ebigambo bino. Twagala ejjooge riri mu music industry eryaleeta abafutubbazi ne bafutubbala. Twagala okusaanyaawo ejjoogo lino. I want to repeat this one more time. Embwa ya Isimami Jagula eyasigalayo. Embwa eyo bagiyita batya? Kopola embwa bagiyita batya eyo ey'okubiri? Mama wa Palaso taliiyo. Abamanye ejjoogo ly'abo abavubuka embwa ey'okubiri yasigalayo bagiyita batya? Bagiyita Brian Beats. Yes, thank you so much. Thank you so much. Twagala embwa ey'okubiri eri mu mikono gya Isimami Jagula gye bayita Brian Beats. Nayo njeetaaga ebeere ng'eri mu mikono gyange obutasukka nnaku 2 okuva kati. Ekyo kiwedde. Bonambuziza mukunja tetwakulabyeko lwaki tewazze ku parliament okubanja copyright. Nalabyeyo Maama Alima Namakula. Ekintu kyonna ekirimu Maama Alima Namakula gwe manya oyingidde mu kyabufere.
oyo yene wendi musanga mukulu ndimanyirawo ne Katonda mufere obufere obuli mu industry muno, and that's why kopole ebimu ku bye tuli okutereeza. Ndaba abantu bangi abali ow'amagezi ku nsonga zino nga sina muyimbi tabibeeranga namunko. Abantu bano bajjawo dosite wabula ku mulimu gwe batakola. Abababula abaana babagamba bamba mugende mu studio muyimbe ezentalo teziba. Where are their songs? Bayimbawo. Gwangamba otya ndi ogenda genda wabula abavubi nga tovubisangako yadde eddogo yadde okuvuba enkeji. Ani yawa buli muntu obuyinza okubanga alina okuwabula omulimu gw'okuyimba? This is the nonsense that I want to bring to an end. You find someone ng'awa amagezi mu ndongo. Oyinza otya wabula kadaama nga gwe tokubangako yadde ekyeyo kye Kongo. Gwe notandika owa kadaama amagezi nga waalina obbikola. Because I can see very many people on the internet giving opinions. Who asked for those opinions? Who? Huh? Buli mulimu buli department esaawa eno eri ku stand still. Erimu ebizibu byayo. Amagezi ge muweeno ge muli owabulamu abayimbi. Lwaki tegawabula eyo mu mirimu? Omusuubuzi lwaki tewabula mu basuubuzi? Kubanga nayo kitokole. Sigenda kukkiriza jjogo lino kugenda mu maaso nga tutunula. Last man agambye labisa taata. Kaka gumite nkulamusiza my big brother. Hugging nkulamusiza muganda wange. Hugging angambye mukoja kwe wayimba ki. Nze nyinzo oba sina kye nayimba naye ndi mu mulimu. Ontegedde. Okugubeeramu kimpe exposure nsobola okubanga mbadde nga muvubi naye nga sigaggawaliranga mu buvubi naye nsobola wabula abavubi kubanga gwe mulimu gwendimu. Naye osanga omwana n'ogamba ono ali owabula abayimbi byawabula bino yali abikozeeko. Now ngenda kwogerako ku nsonga ya copyright katono. Copyright eyaweereddwa abayimbi byoya byansu ebiwedde emirimu. Nsaba omuyimbi ssewannaku munnaffe ng'okyatoba butobi n'ensi togezaako n'ogwa mu katimba ne bakusuula mu kitimba mbu baabawadde copyright. Ne be baawadde copyright bennyini nabo tebamanyi kye baabadde bakubira ngalo. Beesanze bwesanzi nga babuukabuuka bajaganya bakuba enduulu. Singa nkwatako omu ne mubawambira essaawa eno ne mutuuza ku live ne mugamba nnyonnyola copyright gye baabawadde ogenda kuseka era muwunzike nga muŋŋambye mukunja kuba abantu abo bonna obasaanyeewo. Muntegedde? Copyright gye bakugamba lwaki ejja budde buno? Bulijjo lwaki tejja? Kati kano kagenda wa muyimbi akyayiriba n'endongoyo. Copyright ebbanga lyonna bogeddengako njogere tevaayo. Ku budde buno bakulaga bagireesi. Ebimu kubiba mu copyright. Nti radio bwezannya oluyimba lwo erina okusasula. TV bwezannya oluyimba lwo erina okusasula. Ebbala bwezannya oluyimba lwo olina osasulwa. Tukozese ku bwongo. Pulezidenta wa wano ki muna Uganda wano agenda okwata ssente azikuwe mbwe azannya oluyimba lwo. What does this mean? Wakiri azannya olw'omu Nigeria n'amanya nti ssente zigenze mu ba Nigeria tezigenze mu muna Uganda munne. I want you people to be alert. Have common sense dandi night. Obwavu bungi naye nkwegayiridde tokwata amagezi n'ogasingayo mu looni. Kuba akadde konna ogenda bo geetaaga. Mbo baleese copyright. Mbo kakati omuyimbi upcoming mwenna mugenda kifunamu presenter bwazannya oluyimba lwo ku TV ng'akuwa ssente kakati bwe bazannya oluyimba lwo ku radio nga bakuwa ssente ani agenda ozikuwa?
kati bakujje ku target yo gy'obadde oteredde kubanga TikTok ebadde eyambye omuyimbi omuwejjera okutereera nti oli ayimba akayimba ke bambi nga talina na ssente naye shooting akavidiyo nasa ku TikTok abazira kisa ne bamukolera challenge oluyimba ne lublowinga kati baagala bakujje ku mulamwa bakuze ku kya copyright bakugambe ebyo bireke jangu tudde ku kino nkwegayiridde tokyusa obwongo sigaza TikTok yo pushing yo music abayimbi bonna boolaba abalwanira copyright esaawa eno abakulaga nti bagireeta baagwa TikTok yabazira TikTok newa opportunity talent empya bino nze kasobola byogera of course abasigadde babimanyi naye agamba we nabyogera munnanga ate Edikenzo tajja kumpaayo munnanga ate gundi tajja kunjokyayo nze nsukka ku level y'okwokyebwayo watching from South Africa. Salutation, greetings to everybody in South Africa. Love you so much. Disciplinary Committee Uganda. Julius. Agambi oli waddala bulo. Kale, kankatereze. Kalemerumya abantu mitwe. Gwembulirayo presenter wa wano. Asobola ozannya oluyimba lwa upcoming nga nakwata ne sente nazimuweereza. What does this mean? Nekiwani kya copyright kye baliyole kye bagamba nti baleese bagenda kuleetera ebyoya by'enswa bakujje ku target ye ya TikTok gy'obadde onywezezza ogende mbolulunkanira copyright ku nkomerero byonna owunzike ng'obifiiriddwa ono aŋŋambye Nimrod asobola okukusasula bano bakola obwakabaka obwabwe era copyright ne weebangezze erina kugasa abo bennyini bemuyita ba big boss abayimbi abakulu ababaddewo kubanga yajja agenda ku radio ayogere naye agigambe nze nzikiriza muzannyo oluyimba lwange ne ssente muzisigaze kati TV ne radio zigenda funa ekyokwekwasa mbufe tetuzannya nnyimba z'abaapokaamingi bajja kututwala mu mboga z'amateeka mbu tetubasasula bana abayimbi mubatadde ku mungi naye mulemeddwa otegeera yowa mu bayimbi bonna abanene boolaba awaabo boolaba bw'ojjako King Saha abasigadde si mikwano gyo. I want to repeat this. Mu bayimbi bonna boolaba abanene era abali okuyambako mbo bakulwanirira ofune copyright ng'ojjeko King Saha yekka abasigadde si mikwano gyo. Gwe omuyimbi atandika ne munnabitone kati kigende mungu omanyi kyokola ki kyoyingira. Thank you so much. Sagala marabudde bungi kulayo. Waliwo message evudde wa muganda wange Nuwa Mutwe okuva mu NUP. Bwe mba ngenda okwogera ku nsonga za Geno Yendanga wa NUP mba njagala n'ensala ku ddoboozi olw'ekitiibwa kyembawa. Nuwa Mutwe gwe omu ku batop mu kibiina kyaffe ekya NUP. Owandiise ku mukutu gwo n'ogamba akalenzi ako ka mukunja twakalabirawo era kandiba nga kali mu bintu bya siteeti bali mu zi diversion babawa ssente. Yebigambo byebimu mukulu wange Lumbuye bye yakozesezza mu buwombeefu obw'ekitalo. Njagala okwadressinga baganda bange aba NUP naddala abali ku toopu. Twejjemu endowooza erowooza mbu buli muntu ayawukanyeeko naawe mu ndowooza mbu olwo aba yalidde. Naffe be mulaba eno bingi olumu bye mukola ne bye musalawo nga tetukkiriziganya nabyo wabula tetuvangayo kugamba nti mwalidde oba muli ba state agent. Ekintu kyonna bw'obanga tokitegedde onywanga ku mazzi agabuguma n'osooka ne weetegereza.
topa kukanga nnyo kubanga bajeno abali mu NUP mwasuka ku kunoonya views. Weewala okubanga omwana eyakatandika internet nti buli ekizza ayagala akigireko afuneyo ka views. Wandiikanga ebintu ne bwe biba tebifunye views nnyingi naye nga biri credible. Muganda wange Nuuwa Mutwe, nkusaamu ekitiibwa kinene. Sisobola kuvoola, sisobola kujolonga. Wabula nsaba bw'olabanga ensonga gy'otategedde tokyamuukiriranga nnyo kubanga wootuukira ku levo ekuuma pulezidenti Kyagulanyi oba osusse ku levo y'abakyamuka amangu. Ebyo bituggyeko bannaffe bangi n'awaayirizibwa yalya oyo state mafia state agent era munene mubiwandiika ne mufuna n'ababagoberera ababikiririzaamu. Ku nkomerero bannaffe bangi batugenzeeko ne tutandika kwegumya oba agenda akasubi akamu we kava ku nju tegwa. Naye nno munnange ku nkomerero tuwunzika bonna tubeetaaga. Kale teweegeziwazanga nnyo kulowooza nti gwe wekka omu oba mmwe ababiri musobola okuwagira pulezidenti waffe mbu ne mwemalirira mwekka. So muganda wange saagala bubaka busukke ku kino era saagala kuddamu kwogera ku kino. Wabula nsaba wootategeddenga okubuuza kiba kiyamba ggwe. Buli woowa information etagattako kikosa ggwe. Mwewale ekibiina kyaffe okulabirwa mu bajjooka ne mu baakagattiriza abagattagatta obulamu. NUP si mulimu eri tuba kubuweereza naye ate okuyimba mulimu ku sayidi eyange. Kale bwe ndaba omulimu guno gwonooneka okuggwaawo nga n'abalina okuyambako basirise munnange kinkakatako nange okusituka ne ŋŋamba ekimala kimala. Yinza okuba kituufu si nze nandigwanidde okugugumula obuvubuka buno n'okutereeza ebibi ebyawaba. Naye ate munnange abo be mumanyi obulungi abalina obusobozi okukola kino ate baganya okukikola era basirise. N'olw'ensonga eyo muganda wange Nuuwa Mutwe wamu ne mukama wange Taata Lumbuye ne baganda bange abalala mwenna totema nnyo kigambo ku nsonja muno. Ojja kitema ku nze leero kiteme ku oli n'oli bonna we baliggwawo ne bamukulekera omuwagira omu lw'olitegeera nti ate nabali wali obeetaaga. Wotategedde bakiri busirikanga neyanziza nnyo neyanzirigenya. That's why we mbadde njogera ku mate nsaze ne ku ddoboozi olw'ekitiibwa kyembawa bakama bange. Si kibawa nti muli bakitalo nnyo gye ndi. Nkibawa olw'okuba we si kibawe nange teri ali kimpa. Nze sirina muntu wa kitalo wange. Bwenkeera nga ndi kutereeza teri wa kitalo wange. Sirina wa kitalo wange. Amu independent. Ne bwe mbeera nga ndi mu NUP nsigala ndi independent. Ne byenkola byonna nga ndi mu NUP oba mba independent. Ensonga lwaki ojja kusanga nga ne pulezidenti wange alina kyayogedde ate era ne ŋŋamba sikitegedde. Me am not a yes man. I'm not a yes my yes. Omutwe gwange nsigala nagwo. Awo saagala kulandagirawo nnyo. Wabula nsaba n'obuwombeefu. Omuze gw'abantu abamu bendi nabo mu kibiina kyange ekyobukulembeze mwejjeemu issu eyo ey'okugenda nga mu blackmailinga bannammwe. Oyo yalidde oyo mbega wa Museveni. Museveni nze mukunja mubegere ki?
namwe muleke kakanya nnyo Museveni ate kumufuula kisassalala ekitagasa. Kati nze Kasai mbege ki? Ekikulemye ng'okutegeera wumula nywa ku mazzi weebake kireke kiyite. Ekirungi kya Uganda kiri ekintu newe kiba kibuuminga kitya mu wiiki emu nnaku bbiri kiba kiweddeko kireke kiyite. Oyo yalidde oyo mwe Museveni yafuukira ddala kwegamba nti ne Mukunja asobola oba mbegawa kwegamba ate olwo oba ompadde amaanyi olwo obanga nnyongera amaanyi nti ndi wa kitalo nnyo nsobola n'obegera pulezidenti w'eggwanga. Let that nonsense stop my big brother. Sigenda kwongera kyogerako kuba waliwo bannakigwanyiza abajja okukitemaatema bakyongeremu akatungulu n'akanyaanya kisobole osavuwala. Embeera gye mwagala okunteekamu kubanga mbaddewo nga mbiraba nti kati tumwogereko ekigambo bwe kiti ave ku biri ajje yeewozeeko. Seetagana kwewozaako mbu nkakase nnyo nze ndi wa NUP nze ndi wa Bobi Wine. I don't need that. That is nonsense. Nkakasaani nze neetaaga okukakasa. Nkukakasa ngaani? Gwe ngaani? Nkukakase ngaani? Gwani gwe nkakasa? My action is proving. Nigwe yagala wegeziwaze. You blackmail this one. Tuteeka maanyi mangi ku fuutu soja munno. Omulabe waffe tumumanyi. Maanyi wonna agamala ng'ogateeka eno ku Kamukunja. Yogona tugenda luzinga omulabe tumuleke yeeyagale. Mukunja alabika yalidde. Mukunja balabika bali mu geemu za state. Nze ali okugirawo buno simanyi bimenke simanyi bikoze biti ebyonoonye buli kimu nga naawe okimanyi. Kati woba toyagala mugyewo kitegeeza ate gwe omwetaagawo. Mwenna mugamba ye yafuuka ekizibu. Nze mbagambye kankwate kye muyita ekizibu ky'endongo. Munyenyeza within a period of 1 week omulaba basatira. Fango ni tugitadde ku stand still. Emirimu tugiyimiriza. Nze nkugamba saabagambye kuyimiriza. Nabagambye kuggalawo na kukwitinga muwanike. Gwe kigaana mwenna kambatimbe mbateeko obumonde mu face. Period. Awoli n'agamba nedda tekisoboka. Oyo Mukunja awo bali mu mizanyo gya state. Tuula. Look at the film Jena Gwera. Bali Mukunja nga yagyewo amaanyi ago kubanga Mukunja talina nnako. Mukunja talina teyakola kanyama. Museveni atukalakatidde gino emyaka alina nnako ku mubiri. Alina obunyama. What does this mean? Bw'aba atalina bunyama atalina nnako asobola ofuga abalina zinnako. Gwe lwaki tondekera buno obuvubuka bwa Fangoni? Aniresinga nammwe mukyabwagalawo. Saagala kubawa nnyo ngeri gye nninakolamu mirimu gyange. Kubanga wenna abyogera wano bali bagenda kulabuka. Bagenda kulabuka. Already mazo bateeka mu game nti security ya Kimenke yonna simanyi gwe muyita Kimenke simanyi bikoze bitya simanyi anile. I'm making them busy. I'm making them busy. Kopalo bihe kati godani so bitegeera. Make the security busy, get the fish. Get make the security busy, get the big fish. Mwagala balabula ate babuuke naba wa wiki emu ate mwe bennyini mwagala byeyo ne anja babalekera bino byenkola biyamba mwe nsobola olekawo abo abaana nsobola balekawo by the way mutankwata bulungi and I'm very serious over this issue. Mbabalekerewo kyogamba nze sirina wange gye nsobola okubeera nga ndi eno mu nsiko. Mbaleke Princess agambye tukwegayiridde tuyambe taata. Sega wagambye nedda boss. Mbabalekere. Nyamba muganda wo, nyamba sister wo, nyamba gwe. Baganda bamwe bonna bali mu ndongo buli ava mu kyala ayagala kuyimba bendio bayambirako. Ne wanayimba ebifaanana bitya tebikyalina makulu kuba talina waagenda biyimbira.
ndi kubagirawo nonsense aveewo omwana ajja ayimbe nga at least ebintu you understand nti ate mukunja ayinza okuba ali mu state games ayinza oba state agent munno bw'akola kyotasobola tuule ebbali weetegereze webikusukkako genda mu comment section era naye wovaayo nga tobitegedde genda weebake biyingire enkya mwasooka gamba tuli mu sitanti kati ate sitanti yebateeka bwe kati ate yakyusa etya mundekere obulenzi mbukube mbumalewo bwe mutankwata bulungi mbireka bwe mutankwata bulungi mbireka and you test them Judy agambye Salongo bakube omwana ne bufuto bbala bo bennyini buli omu akitunuulira akiraba gwe ne wonaaleta sister wo ba brother we saawe eno omuteekemu akasente k'oyiriba oba oli ku kyeyo n'omuweereza mbu genda mu studio okola oluyimba lwakakadde genda oshootinga video ekitiibwa ky'omulimu kyo kyokka kyafa brother we agenda yimba biki David Lutalo byatannayimba ekitiibwa kyafa omuyimbi ne wagenda e Masaka abantu tebakyayagala kumanya babikoowa omuyimbi ne wagenda Mitiyana babikoowa olw'ensonga omuyimbi liri paza agenda otuuka Emitiyana bali bennyini abandi muwadde ekitiibwa abalina omutya boogera naye mu inbox balina ne message nga abasaba bamuteereko ekyebiri kati ndibba yamba nigwe kwata kano ndikodingira nako wano kopolo jangu security eriyoke side eri kati kamba kwatemu kati kubaka bidi side kati ate kati munyiziza kati kantabuke muko katono ne wala nnyo tabuka nze manyo olutalo lwonna bw'otabuka n'oluzinga yo conscious luba lukuvudde mu ngalo that's why bana abana bonoonye ebyange byonna enju yange bagikubye mansion yange bagitadde ku ttaka naye I remain calm kubanga nkimanyi bw'otabuka oluzinga that's why ne muzanyo gw'ebikonde bakugamba mukuba omunozi naye akukube naye tonyiiga because at the end of it all it is a game oli walangwa jifunire wa kwata kirozi like this gwe hiyo tegere so nyamu remaining calm nkugambye ekitiibwa ky'omulimu kyafa gwe ne wonagamba banaye muve mu ebyo mugende mu studio muyimbe bulabula kiringa wonagamba abantu omubbi ababbi bajja ku kyalo babba buli kintu batema abantu oli n'avaayo n'agamba ngenze basaanyaawo gwe n'ogamba muve mu ntalo muddeeyo mu nju mweggalire mwebake nga babatema lwaki ate owakanyo nazo basaanyaawo nze nkugambye fangoni terina baawo nga wembi mwena mukimanyi ndi apokamingi bwe mba nga apokamingi ngenze e London nkubye kata kitegeeza akadde konna ngenda fuuka superstar nze nkugambye saagala fuuka superstar nga bano abaana bakyaliwo kubanga newe nafuuka superstar kigenda bate kikyakola makulu kiringa wonaagenda mu nju n'ogamba enju eyo bagipamyemu eri mu bbi kati nze nga agenda okufuuka owakabi oyagala ntuule mu nju eri mu bbi nze nkugambye ngenda lwanagana n'abapamyemu bbi basooke baveewo ne bbi waabwe bamuggyemu then njije ntuule mu nju nga nansangamu ampeeramu ekitiibwa agambe superstar wuuyo atudde awo kati nosanga ow'obwongo obutono mukunja upcoming mukunja tannafuuka sita tannatuuka bikola bino basita abo boolina lwaki tebabikoze nze nkugambye saagala fuuka sita nga bano abaana bakyaliwo upcoming waba agenze e London n'ayimba n'agenda ekkata n'ayimba n'adda na byonna byenkoze kati njagala ngenda ofuuka superstar nga abaana bavuddewo ng'okuyimba ng'omulimu gwe nfuukiddemu superstar gukyalina ekitiibwa kyagwo nga ne wentuuka mitiya naawe mwenamba vimba ng'ate byenvimba bivaayo naye kati ne wennaaba superstar ne wonaatuuka wa n'otuuka mu kyalo abantu bakutunuulira ne bagalengera nno mbu muki oyo mbu muyimbi mbu superstar n'okwesekerera noseka ne baseka okitegedde
Sinze nkugambye either muwanike oba quit. Kiyamba ggwe tekirina we kinyambira. Okuwanika kitaasa ggwe. Mwagala kunjoga. Mwe nkyasobola bakwatisa eddembe. Bano abawi b'amagezi bonna ngenda benjagalira ddala n'osooka osaanyaawo. Toyimbangako w'abayimbi magezi. Ani yakuwa omulimu ogwo? Okuwabula omulimu gw'otakolangako. Muli ku baana b'abantu mubawabya. Mbugamba mugende mu studio muyimbe. Do you know how much is a studio? Omwana akwate emitwalo 8 akole oluyimba balumastering bakole ki? Akole video ya miliyoni 6 agenda biyimbawo. Issue enkulu kusooka kutereeza. Abayimbi bonna baagwa. David Lutalo yagwa. David Lutalo waba yasobola okugwa. Gwe muganda ogwo sindikiriza mbwama mugende mu studio muyimbe. Biki byagendo yimba Lutalo byatayimbanga. David Lutalo jo yabadde ku live ekiro. Sawa 6 gwa kiro. No, on weekend. Nga asomera bantu namba ya simu. Banange for booking. Abagala okutuwa ku mirimu. Enamba yange yeno. David Lutalo. Sawa 6 ogw'ekiro. Gwomanyi David Lutalo ebivulu bye yabanga nabyo. Nga sawa 6 ogw'ekiro David asobola beera mu buliri. And you look at that ne mu continue inganga King Science okulaba ddadi. Salutation. Sawa 6 ogw'ekiro nga David Lutalo ali mu nju. Gwato sigalo gamba sister wo ne brother wo mbugamba mugende mu studio mukole good music. Good music ayitewa. Olwedde nyimbe nnungi weeziri. Naye bano abakozi b'effujjo. Abali b'amayirungi gaya mayirungi funa gw'otugakola ki? Ekitiibwa ky'omulimu baakisaanyaawo. Gwe ne wona akola good music, abantu baagala kulaba violence. Now, lwaki we mbagamba nti tujjewo abakozi ba violence ate muzimeera? That's why nakugambye. Sirina mukwano gwange mu kino. Mbalabye mudwadwalikana omwana oyo mukunja alina abayimbi 2 abamuli emabega. Lwaki temubagamba nsi? Abo abayimbi 2 abantuma okukola bino. Era bwe mba ntumibwa butumibwa kati ate bano bemmala okuba kuba kitegeeza akalimu nkakola bulungi. Bwe bantuma nti genda ogunjule Pest Vibe mugunjula Falale Weero. Genda ogunjule Yisimami Jagulo Falale Weero. Kati ate bo we bajja ne basamba zino enzigi ne bakuba n'abantu abatali mu bino baani abatuma. Anti mugambye kati tutumibwa butumibwa. Alien sikini we yanumba okunkolako ebyo n'effujjo lye yankolako yaani yamutuma. Mwanukula abantu mubaterewo answer tuleme malabudde. Bw'owulira ozitoowereddwa genda mu comment section. Abaana abagezi bali eyo bateekayo answer ezimalayo. Ne mu comment section wovaayo nga tobitegedde funa amazzi agabuguma onywe weebake tutandikira awo ejja. I don't know whether ndikutegeerekeka mu kintu kino. Mulina abayimbi ab'ekyejo n'abali ku top ne bakola kimu ku disorganizing na kubuzaabuza baana. Ngenda kuba abayimbi kibooko Mukama Katonda. Bano baneeyita ate kati bannange oba nnyongedde na kunyiiga. Ngenda bakubira abayimbi bammwe abo kibooko. Kubanga muli kunteekako ekigambo mbu mukunja alwanagana. Sirina gwe nnwana naye. Am disciplining. Yawula okukuba n'okugunjula. Nze Pest Vibe bwe nabadde mukuba saamukubye namugunjudde. Era nasooka mugamba galamira mu mirembe. Yamala kola kabuli. Nze Pest Vibe, nze gwani. Nkugambye galamira. Ne mugamba mukyala wo kamuwe security. Mukuume bamuteeka eri nkugunjule nga talaba. Mukyala wange muveeko olinge awe mudde byawe mulako nze ayagala mukyala wa abeerewo. Deni mumuteeke wansi. Mugunjule nga ne mukyala wala. Bano abaana sirinayo option ndala yabagunjula nga sibakubye.
Misa Kisemakula ali wali aweereza mmere. Mbu omuyimbi simanyi bagundi Pest Vibe oli munju webasembo ndiserebwe wani. Ebyo mubigamba ani mwe mwagala kumanyira. Natuuse ku papazi support. Nga Misa kiyaleetera abantu bemmere. Na monitoring emirimu gye. Ku kitiibwa kyalina. Nakkiriza akole. Nosanga buno mbu nze Pest Vibe, nze Gumite, Anirule, nze wayimba ki? Mwekwese mu buyimbi mbu muli baserebo mufa bwavu oli mu kabokisi kakadama baby ntera aketaano mfunyemu emergency nga Misa kyali wali aweereza mmere mwe mwagala kunjoga tanu nkusange mu nju kati operation yate egenda kutandika endala baitha we mwendowooza kati kamba tandike butandisi wano bibadde tebinnatandika fuluma enju ogenda osaba omulimu Kaboza age gutusinze nnyo taata. Fuluma enju kati ngenda tandika operation. Bangamba omuyimbi gundi asula wali. Ngende nsange Misa Kisemakula nga ali busy aweereza mmere ali kuba customer abe nkusange mu nju nga webasembo oli muyimbi. Mwagala kunsiruwalirako mmwe. Mumanyi gye nava. Fuluma ogenda ofuna omulimu tukole. Tekyali bya kuyimba kunsiruwalirako mbu muli bayimbi. Togenda biyimba. Yidi etuuse, Easter etuuse. Olabayo bane yewuba mu bbanga nti bategese omuyimbi nga we byalinga nti Kenza agenda ku Freedom City gundi Fiki Pamaika agenda Mbalala gundi agenda Jindi olina kyolaba abategesi b'ebivulu twandirowozeza nti nedda baavu tebalina sente zitegeka bivulu bakamalo bawo obuwumbi bwa sente era tonnafuna magezi gamanya nti we baba bawadde sente ne bagaano tegeka ebivulu mukagenderere nti bano bali ku ddiiru esaanyaawo omulimu gwaggwawo dda gwafa ngero sigala munju mbonze nze Pest Vibe mwengenda bakuba kibooko mutemugenda kummanyira kunkikinalako mmwe muli neebaza after abaana bamwe bali neebaza ne bagamba oyo yabatuyambako jjako ebijaketi ku mutwe genda okole kozesa erinnya lyo lyolina na identity nti oli muyimbi gende wa Misa Kisemakula omugambe taata leero kankole Misa Kisemakula emirimu agiwadde baana balala be bali wali be baweereza emmere be bakiriininga be yataddewo n'amaduuka awo ku kkubo instead of bano abayimbi ofuluma enju bajje bagambe papa mpa omulimu nkole mulimu kusiruwala mbu oli muyimbi oli mu nju weebase nkusangemu kati operation eddako afanda ngambye bakube taata ekirungi kati ne police ekkiriza nti ote tugenda mukwata mbo twafunye copyright notakozesa bwongo kugani ngani agikuwa copyright nga nebe bagiwadde bennyini bakubye bukubi ngalo ne bakuba endulu ne bakyamuka kwata yo omwo banchi bakolere nze mbakwatireko omu mutuuze wano mugambe nyonyola copyright olyokolabe wavuya Kala kunjoga mmwe celebrity obeera mu bubokisi bw'abakadaama nteerako ekyebiri nteerako etaano baby nfunyemu emergency which kind of celebrities are these fuluma enju tugende tukole anti nze gwe ngamba ogenda kuŋŋaba bugambi muyimbi I can streamline this nga tewali annyambyeko and I'm going to do it and I'm doing it. Anti nokusanga obusanze ng'ow'amagezi ku by'abayimbi ogenda kundaga ennyimba ze wayimba na ddirwe wayimba otandika owabula abayimbi. Industry yayonooneka buli omu gye yava yayiika mu kino. Kyafuuka kiddukira eringa ebiseera by'ennyanja edda ng'ale agaanye okusoma adduka ku nnyanja ate nguye bazadde badduka ku nnyanja eyalwala ebirwadde bye n'abulumi ng'ekyalo adduka ku nnyanja endongo mwagifuula kiddukiro